The Newsroom, where untold story is revealed. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yazemu okubeera nga alaga amaanyi okukomyawo Greater Mubende mu mikono gye. Kasanda akutte omuliro, njagala okugenda mu maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bino. Kaakati nno waliwo omusajja mukulu mu Namasaka muna NRM eyazirwana amanyikiddwa nga Haji Mbabali abategeezezza nti abavuganya Mwami Museveni bibaliko bya bwereere. Mwanga Kivu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. ayongedde okubeera nga ate akaatiriza ku bigambo bye ng'agamba mpaawo n'omu gwe bagenda kuttira ku maaso kasita abanga ayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka newankubadde mmemba w'ekibiina kya National Unity Platform era ng'ali ku kaadi y'ekibiina. Ategeezezza nti gikomyewo bunnambiro ate munnange okwatemu ebibyo. Nannyini Kakomo munnange waakusabira omukono w'oguteerayo n'omugamba nti tuwala. Awo wennyini nze Deni abatuusako ensonga njagala okubeera nga mbasaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno mugimpere like, bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi kuba ejja tambula ku speed ya kika kya waggulu etuuke ku buli kinoomu yandyetaaza ofuna information yefaananyirizaako ku bweti. Mu ngeri y'emu era nkusaba gwe yakasooka okulaba vidiyo zaffe nga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno onyige mu kigambo osubscribe wansi then omale okone mu kado okajje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Abantu nga bakyagenda maaso n'okubeera nga bakaaba amaziga na biki bibayitamu oba oliyawo olw'obukulembeze buno kyebugenda maaso n'okubuyisaamu. Ye nno waliwo ategeezezza n'agamba nti President Museveni bingi bye yaleeta nga kwe kuli n'eddembe ery'okubeera nga tuwangaala Haji Mbabali. Bibadde bigambo bye ebyo nno. Wabula nzikiriza tutandikire wano ku Honorable Mwanga Kivumbi. Ababadde bagamba nti Kivumbi amaanyi agasimbye nnyo oba oliyawo ku Buganda n'ababaka already abanuupu. Ategeezezza nti essira wano we twagala okubeera nga oba oliyawo tulisoosa okulisimba. Bino Kiboga, Mubende Nakasongola ngetukyalinamu babaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo. Obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku level y'omutendera gwaki ogwa parliament. Ebifo okuli Kiboga, Mubende, Nakasongola n'ebirala ebiriraanyeewo mu Greater Mubende Nuupu egamba bye yagala ogenda mu maaso n'okubeera nga esooka okusimbako essira oba oliyawo ebizze mu mikono gyalyo. Newankubadde nga waliyo ababaka abamu nga bw'otunuulira Ekiboga waliyo Kaya Christine yabadde performance obulungi ye mubaka yekka gwe tulinayokko n'engeri ewasigadde omwami n'ababaka abalala BNRM bw'ogenda ekyankwanzi NRM okusinzirayo ku Mwanga Kivumbi agamba nti ebyo byonna ebifo tulina okugenda mu maaso n'okubyeddiza. Wabula ate ono nno abagamba mpaawo n'omu gwe batagenda kwesimbako wabula oyina kubeera ng'olaga bulazi maanyi go na busobozi bwo okubeera ng'oweereza bannayuganda. Wuliriza. Kubanga ekyo ekifo ekyogera kya National Unity Platform. We are only claiming what is abaganda baganda nannyini Kakomo bakusaba otekawo buteesi ki mukono akakomo ka National Unity Platform lwaki mukakayanira mugende mu dduuka mugule akamwe ffe tugamba nti akakomo kaffe mukaze mugende mukola akalala era tubaagaliza mufune obukomo naye gye muli National Unity Platform olw'okuzimba eggwanga tetubalinaako bukyayi naye olw'okuzimba eggwanga tulina ebyo ebifo okuteekamu abantu abanasigala nga batambuza omulamwa gwa National Unity Platform. N'ekyo njagala munywere mukole ki saagala mutye saagala mukole ki wano mu Buganda Kyagulanyi watali amuyimirira kubanga buli watali mba president.
Kyagulanyi watali mu Buganda Mwanga Kivumbi abeera president here because he's a deputy president. Nenjagala tupicking at least key points mu ngeri gyagenze maaso n'okulambika ensonga. Tumazeeko wiiki eno yonna ng'ebigambo ebifuluma mu nsonda ez'enjawulo be babaka bano nno abaliko ebbala eryeru, tugambe ebbala eryeru eryagwa mu bbala erimyufu mu kkala emmyufu. Linene ebbala nga ligenda maaso n'okubeera nga munnange bagamba babaka banenno bakola ebintu oboolyawo ekibiina kye bitakkiririza ne bava kunonoza ekibiina. Newankubadde nga bagenda maaso n'okubeera nga nabo bagamba nti mpaawo na kimu kye baakola. Naye omanyi Abaganda balina olugero lwabwe olugamba nti enkima gyekoma okuwalampa omuti oboolyawo gyekoma okwoleka obwerere bwalyo. Gyokoma okugenda maaso n'okubeera nga oresistinga n'okulemera kw'ekyo kye wakola ng'ogamba si kikyamu. Oboolyawo gyokoma n'okuleetera ataategeera bukyamu bwakyo okumanya nti nno kino kikyamu. Nalabako ku katambi akamu nga omubaka Joyce Baagala nagamba nti ye 10 kya yafunye kigenda genda mu constituency ekimunoonyeze Kalulu. Then Joe Honorable Twaha Kagabo ye yavuddeyo lwatu n'ategeeza nze sente milioni 10 nazifuna ku akaunti yange era nazisaako ku eziri. Nga n'opwegamba nti ensimbi zino tuzizzeeyo oboolyawo ziddeyo zigende maaso n'okukola emirimu emituufu gye zirina okukola so si tugabiranga ababaka. Mwere muvayo ne muzeezibika. Nga n'ow'ebitaano ne guno gwaka akyagenda maaso n'okuresistinga ng'agamba nti ensimbi zino nazifuna mu mateeka. Nene twebuuza abakyala nga Miriam Matemba baali babaddeko ba leader of opposition ensimbi zino baazifuna nti nedda gwe wajja ozifune kisekinoomu ate nga waliwo ne information ya circulating nti mbu yazifuna before obanga yakayingira mu office. So ebintu ebyefaananyirizako bwe bityo ekibiina ne kigamba nti omulamwa gwe tuliko si gwa kugabana nsimbi wabula omulamwa gwe tuliko gwe gwogenda maaso n'okutunula eggwanga oboolyawo n'okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino n'okuteeka wansi gavumenti emaze emyaka 40 nga yeri mu buyinza. Ekitegeeza nti bw'oba ovudde ku mulamwa ekibiina kye kiriko baba balina okukuteeka ebbali. Abaganda bagamba nti evudde ku mugendo efuuka kaasa. Kakati awo nno gwoba otegeera ki omusajja ono kyategeeza. Awo wennyini ye Mwanga Kivumbi agamba tebagenda kutira muntu yenna ku liiso ne bw'aba ye butambala bamwesimbyeko nti era ekibiina kya Nuupu kiri competitive era bagamba nti ekibiina kya Nuupu ye muwala omulungi ali ku kyalo buli muvubuka aliko amwegwanyiza okumuwasa. So kaadi ya Nuupu eri awo etundanga keeki eyokya. Botuka munamuzige era wali okikola ddi abakuvuganya ku bunkenke. So tekirimu sitaani mwe NUP okubeera n'abavuganya ku kifo nange Butambala banvuganya wadde nga ndi deputy president. Kati okuvuganya ekyo ewaffe nono naye tekitegeeza obuzibu obubadde mu Buganda tibosanga wanayagala okuvuganya nsamba yerabira abeNRM amaanyi n'agassa ku nsamba owa member National Unity Platform. Ono si mubaka, ono si enemy, ono talina budgeti, talina kyalina, olutalo lwaffe lwonna Museveni obi n'obusajja bwe obubba ki sente. Nolwekyo temwevuma sebotuula ne mutukola obulungi janguko wano ewe mukalaba bekayi ndoza mukalaba naye mwekubireko omungalo abekasana ne mutukola obulungi obutalojjeka ne mutuleterako Flavia Kalule n'abaki n'abagabe abadde n'ebizibu yafunamu obulwadde n'alwalamu nga taliiwo naye ekyo kya muntu naye Flavia ono teyetaaga kawunyemu mu byobufuzi ate ffe eyo ye shahada kututambulira. Mukimanyi omanyi abasiraamu tuyina pillars of empaji z'obusiraamu n'empaji z'obukkiriza. Ate abasiraamu baali bategeka nja babulira nnyo bategeka obubaka bwa mirundi. Katonda alina we yagamba n'agamba nti buno mbuleeteddemu abaki abantu oba muli basiraamu oba temuli basiraamu nansi buno bwabaki bw'abantu. N'aleetayo obubaka nga bwo bwabaki bw'abasiraamu naga nti mwabaki abasiraamu bino wammanga tobikolanga ki tobikola
nenaleetayo obulala nga bw'abakkiriza mukijuka obubaka obusimba bw'abakkiriza kati obubaka bwe bwawe ekiki ekavule mugamba bali ku social media tebwali bwamwe bannansi tebwali bwamwe baagala nkyukakyuka nali mbuwa bakkiriza mu National Unity Platform bokka. Obubaka Muwanga Kivumbi bwe yagenda maaso n'okuwa bwali bwaba abakkiriza mu National Unity Platform be bantu abakkiririza mu values z'ekibiina, missions z'ekibiina, targets oba oliawo n'ebyo byonna ebiruubirirwa by'ekibiina bwe bubaka bwe yawa. Era nga muno mwe mwali n'okutegeeza nti buli mubaka agenda mu Blue Ocean. Blue Ocean the constituencies nupu gye badde terina mubaka n'ategeeza nti bagenda kugissaako amaanyi mangi nnyo nnyini ddala. Era n'agenda maaso n'okutegeeza nti wali ababaka abayimiridde aganaga abo bo bagenda kubateekako ba opponents ababajjayo era ne kaadi y'ekibiina tebajja kubeera nga bagifuna. Bangi babadde bagenda maaso n'okwera nga bapininga Muwanga Kivumbi, but I want to clear this. Before nga tonnaba kupininga Muwanga Kivumbi kubeera mbu amaanyi agatadde nnyo ku Buganda, emphasis yonna gitadde ku Buganda. Nalabyeko Honorable Semuju ng'agamba nti Muwanga Kivumbi level gy'aliko asobola n'okuba olukuŋŋaana mu Northern Uganda, Western wonna bwali n'akuŋŋaanya abantu n'abadressinga kubanga kati wali ali ku level ya mubaka wa ggwanga lyonna so si Buganda as a region. Naye ne bw'oba oli musambi wa mupiira mulungi nga yegwe Cristiano Ronaldo tosobola genda mu goolo okwate goolo ate omala okuba defense okuba amakati munayo gende ne ku lugoba oluteebyotebe. Ne bw'oba ng'oli musajja mulungi nnyo oli dribbler mulungi nga Messi tosobola kujja odifendinga omupiira omala odde makati ogwegabire omala oguteeke wali maaso era oguteebe. Nedda mu bukulembeze bwonna we work as a team naye nga buli muntu mu ttiimu eyo gy'alimu alimu area mwakolera era mwasavingira. Kati bwe banga midfield yaffe ye Buganda ngera nupu nga yo ekibiina nga naye kakasa nti midfield yabwe ye Buganda era nga bagikwasa midfield general katugeze midfield ya Man City nga bagikwasa Rodri nti ye general gwe tulina kyovula bwavaawo ng'ebintu bikyukamu. Kale tugezese ku midfield ya Arsenal nti Thomas Partey bw'aba mu midfield agenda maaso n'okubeera nga wa team balance, agenda maaso n'okubeera nga akomandinga amakati ago. Wabula ate Partey talina sukka mu makati agende ne mu goola agikwate. Kyentegeeza nti Muwanga Kivumbi wali mu Buganda walina okusimba essira kubanga wali entitled deputy president wa Buganda region. Kyovula bw'ojasanga mu Eastern nga waliyo Honorable John Nambeshe nga deputy president, era ojja kusanga neeri nga waliyo Mama Jore n'abantu abalala bwe batyo nga bwe yagenda maaso n'okubalonda mu regions ez'enjawulo buli omu aprayinga elloolo ye okusobola okutuukiriza ekyo ekiruubirirwa so si kutika Muwanga Kivumbi mugugu ayogerere eggwanga ddamba ne regions endala ezirimu ba deputy presidents abalala. Bino ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogera ng'ali Kasanda. Wuliriza engeri gye yayogeramu. Kyanaku kyabakulembeze bangi ebiseera ebisinga bw'alaba nti ono alaba ekituufu Museveni ng'amuyita ng'amugamba waayi kati ofaaki kwata zino. Era mwalaba bwe yakwata ebitaano n'abiwa omukulembeze gwe twasindika amuvuganye n'amugamba zino zikuwadde nga nkwebaza okumpakanya obulungi. Y'ensonga lwaki bagezaako okukyusa amateeka. Bino byali tebiriiwo ng'abanyiivu nga ffe tebannaba kujja. Wali tewaliwo drone. Kati baagala kukyusa amateeka n'obuyinza bwe mbamuwadde aba opposition nabo babukwate babuwa Museveni nga yasalawo. Bafubye buli kye basobola okubuzabuza mmwe. Bw'oyogera amazima nga bagamona awakanya eddiini, bw'oyogera amazima nga bagamona awakanya ennunu, nga bagamona akolera abazungu, batuyita abatamiivu, batuyita abanywi b'enjaga, ffe tubaga mutonzi waffe yasalawo. Si bwe kiri. Mutonzi yakola ki?
oyinza okukola ekintu akulumya gundi n'omaliriza ng'oyambye muyambi. Kati mu bino byonna bye bagenda mu maaso n'okubeera nga obaolyawo bakola ne boogera kino nekiri era nga Dr. Bedi Bwanika yagenda mu maaso n'okutambulira ddala era nga omukutu gwa CBS yali entabiro ya Dr. Bedi Bwanika okusaasaanya enjiri nga Nuupu bwe bali abasiyazi era Bobi Wine nga bwe wajjayo ssente z'abasiyazi n'okuzirya era nga Nuupu bweri ku mulamwa ogwogenda mu maaso n'okubeera nga promoting ekisiyaga wano mu Uganda. Ebigambo ne bibeera bingi okuva Trump bwe yalinnya ku bukulembeze ne balaga nti sente zibadde ziyita mu USAID ne bafuna Uganda billions ezisukka mu nnyo ez'ebisiyaga nga tewali accountability. Mpaawo n'omu era n'Abedi Bwanika teyaddamu kwogera ku bigambo ebyo kubanga yamanya ensimbi ezibadde zijja mu government naye nga Mpaawo amanyi makulu gaazo era Mpaawo ayinza kuzinnyonnyola. So manyi bw'akola statement ng'eyo nze ntya nnyo omuntu yenna yeesigamye ensonga ze Katonda n'agamba nti ebyo byonna kabibeewo naye mbikwasiza mutonzi waffe. Kale Katonda omuntu oyo mmutya nnyo era nze muwanye ekitiibwa kubanga mmanyi amaanyi ga Katonda obaolyawo tewali agawakanya. Njagala nkuwe ebigambo bino obiwulirize musajja mukulu ono. Musebe muzanyirako mumanyi musanvu mu ebirajja n'akuba amini emundu ng'amini akumalako mwako musanvu mwera n'akuba bikompola n'amugoba mumwali mutegeera ensiko bwefaanana n'ayingira mu nsiko kirana mu ebiri ali mu nsiko kirana mu mukaaga lwakomawo mwamanya olutalo abantu abaafiiramu wamulabako n'enkovu ntino twamulaba ku kyenyi yali mu nsiko oba yali asabasaba kati ebyakameka omwagazaaki waliwo ebirabo byabawadde bye mutanaba kumanya yabawadde ekirabo ekyobuwangaazi ekirabo ekyobuwangaazi kyazze mu Uganda olwaleero nga Yoweri Kaguta Museveni akireese eri abantu. Nga bwe kiri nti obukadde magezi era omwana bw'azaalibwa nga mugezi akula n'akaddiwa we wava eŋŋombe egamba nti obukadde magezi ne kaakati wano nkozeseewo ki amazima amatuufu. Ayi Mukama wange munnange Haji Mbabali mitondo by'e Masaka eyo twagala nnyo okwebaza President Museveni olw'emirembe gye yaleeta oluvannyuma lw'okulwanyisa abasajja nawo abantu eddembe n'okutuuka nga basobola okwogera naye ekyamazima amatuufu kinene tekiriiko compromisinga yadde akamu n'akatini. You can't compromise me okukkiriza nti President Museveni atuwadde obuwangaazi obwaki. Ekyamazima amatuufu kibeere nti atuteereddewo kale embeera esobola okutusobozeseza okubeerawo ne tuthrivinga mu mbeera yonna mwe batukulemberedde. Naye obulamu n'obuwangaazi ebyo bisigala biri eri Mungu. Lwaki mutuuka n'okuggyako Katonda obuvunaanyizibwa bwo bw'okuba nti yatusalirawo leero oli mulamu enkya toliiwo obaddewo mu mbeera bweti n'ogamba nti mbu waliwo kye mutannalaba President Museveni abawadde obuwangaazi. Really? N'abantu bano. Anyway, kiri gy'oli gwe wama ki ky'olowooza? Obuwangaazi n'okubeerawo okwo kubaddewo lwa mukulembeze oba gabadde maanyi ga mutonzi? Sheikh Chiti agamba mutonzi waffe yasalawo naye nga tukyali mu mbeera y'emu ne gavumenti y'emu. Wuliriza abaana embeera gye bayitamu mu ghetto olyoka omanye nti kale ddala obuwangaazi tubufunye ne mu mbeera bwete. Wuliriza okumanya gavumenti eno erabiza abantu ennaku ennateetaawo nina wansi mu ghetto eyo gye nakkirira nensanga abavubuka nga balina omulimu gwe bakola. Omulimu guli balyammira atandika n'agaaya kati bw'agaaya n'atunda kyagaayiza. Ontegedde ezo ze zimu ku bizinesi abavubuka nkulagwa obutawa abavubuka mirimu bwe baba batuusizza nti yajja n'agaaya bakiyita takisiini bw'amala ogigaaya agula mmira wa 1,000 n'agaaya n'egejja n'agitunda 2
awo gavumenti wetutuusiza naye yagiguze lukumi kyali kikujiddeko mu bwongo ngo ye bizinesi omuntu gyokola olina agula ono byagayizaamu olina agula ono kyagayizaamu so kati gavumenti enaawo wetuusiza abantu ne bizinesi endala nnyingi nnyo zotasobola nakukkiriza nti abantu ze bakola okwebeezaawo. Sijjavaako kigambo na kimu kyenjogera oba kyengatta ku nsonga eyo. Njagala nkuwa ebigambo bino eno byonna nga bwe yabadde musajja mukulu wa Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy President wa National Unity Platform Buganda Region, wali ali mu bitundu by'e Kasanda olunaku olw'eggulo. Tuwayizaamu ku ssimu nga nzija nangamba tugende Kasanda obagambe era obakakase nti musiimu nnyo olw'abakulembeze aba National Unity Platform e Kasanda. Kubanga ba MP bawano bonna e Kasanda kyebawukana n'abalala wano tewaliiwo yeetaga kawunyemu. Tewaliwo yeetaga kakole ki? Kawunyemu. Omanyi kati tulina abeenu UP n'omusaanaga naye uno tumuteekeko kawunyemu. Kubanga nga entambula ze tozikola ki? Naye Patrick Nsamba, Flavia Nabagabe, Kabuye, abo tebetaga kakole ki? Kawunyemu. Mwetuulire. Bakawunyemu bangi nnono era bwe twabogeddeko e Kampala eyo bali ku mitimbagano eyo bagamba ebigambo bino muwanga kino katubabuulire nga ndi wano e Kasanda twasimbudde tetudda mabega mpaka kulonda. Mumpuliriza, twasimbudde tetudda mubaga mpaka kola ki? Tuli mu kisinde. Ekisinde mukimanyi? Omusalaba gwaffe agukutte ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli ayingira mu layini oteeka okuba ng'olina wuzu. Mumpuliriza, atalina wuzu noonya ekiyigo, noonya ezinzimiya, noonya akadomola, genda wali weetereeze ofune wuzu ojje tukole ki? Tutambule. Buli atalina wuzu ndi wano e Kampala eyo mu mitimbagano gye mwekyangira muveeyo tugenda wano wansi ku ground. Kino ekisinde ky'abantu balina ki? Wuzu. Tutambulira mu kisinde kya Kyagulanyi Ssentamu ne People Power nga tetwagala kukuba mabega. Kyate abaali eno mulungi oba ali eno yasuzeewa aba yasiibyewa obudde obwo tetubukola ki? Tetubulina. Buli abadde n'obuufu ng'obutambuliramu ennaku ezo nga tolina wuzu genda ofune ki? Wuzu otereere bulungi ojje. Tetugenda kubasakanywa kawunyemu. Bakawunyemu tubakoze ki? Tubakooye. Kambabulire ekyonoonye eggwanga lyaffe ne President ne Museveni, General Museveni, eggwanga bwe lyatandikira okumusobako kasita yatandika okubeera nti bano baalwana nange. Mumpuliriza, bano twali nabo muki? Uganda twayiga ki? Omanyi agamba nti Uganda twayiga njigge nga nsolo. Abayizi bantu balungi ffe twakula eri ebutambala tuyiga. Abayizi be bayiga ensolo buli omu afunako. N'abayakubye endiru kasita otuka bwe babaagira ofunako. Naye obuyizi bulimu ekintu kimu. Kyebintu ebimu bibaako bannannyini byo. Si kyekyo? Obuyizi bulimu ekintu kimu. Kyebifo ebimu bibaako bannannyini ki byo. For example, afumita yali amayinganyi. Si kyekyo? Afumita ensolo si yatwala amaki? Kati Uganda si nsolo. Kyogifumita n'omala emyaka 4 nga amayinganyi gago. Kinebe onoosobya otugamba sinze nafumita. Anti amayinganyi gaki? Gaali gange. Boss, eggwanga ekiryonoonye moral values. Oluusi tukuuma nnyo Oluganda n'emikwano ne tutandika okubakkiriza okwonooneka. Olw'okuba Nsamba ono ntambudde naye n'afuuka muganda wange ne waffe Bugo yajjayo ne maama we
bemumanyi n'owange ensamba bamukola ki naye ono kusamba kova ku byatugatta nze saakumanya bakuzaalira eno bwanu bayitawo wati mayirikiti nsamba tewali nsonga yonna nze saasoma naawe saakula naawe tetwakwana ku mukazi omu tetwakola ki sikumanyi ekitugatta eki kuzimba Uganda mpya ekitugatta eki kuzimba Uganda ki mpya era bw'oba oli ku kisinde ekyo oli wa umma oli wa kibiina kyange oli wa Luganda ki lwange lwoyawukana ku ebyo biri ebirala byonna tebiina makulu ompulidde lwoteligamba nti muwange oyo eyajjanga newaffe ne tulya emmere ne mulaga ne maama wange wano ne muwayo n'enkota y'ettooke ne muwa biki ebyo byonna ne bwoba wangulira empale ne bwoba wampa engatto ne bemba natuula ku mmotoka yo n'ontwala nga gwe wandayiza n'okundayiza bw'ova ku bigendererwa siba naki naawe mumpulidde bulungi bw'ova ku bigendererwa siba naki naawe fe abasiraamu tuli bakambwe mukitegedde tuli baki fe tetulina na purigatooli kale byebyo mubiwulidde era tubifunye bulungi yenze Deni mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tugenda maazi n'okukolako ku mukutu guno Beyond the Newsroom, your one station for all political current affairs, social and economic news and the stories zonna zoba weetaaze ozijja waneno. God bless. Let's get into another story. Mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.